Oli ku There Is Still Hope, channel y'essuubi. Kale yonna gy'osinzira okutulaba tukwagala nnyo ali mu ggwanga Uganda ate nawe ali mitala amayanja webali kubanga ate otugoberera eno bagiyita There Is Still Hope tulina Tish TV olulimi oluzungu. Mukama tukabaza olw'ekitundu kyaffe kino ekyokusatu twaniza omwoyo omutukuvu okutulungamya okuyita mu Kristo Yesu mwana akatonda omulamu. Amina era amina ddala nange nyongera okwanirizaako ate gwe nawe neyeekumira ku There Is Still Hope okola kyamaanyi nnyo okubanga ate otugoberera mu linnya erya Yesu Kristo mwana akatonda omulamu. Amina. Kino ekyokusatu tukitanze ne Pastor Isaac Romushana. God is good. Church. Katonda mulungi. Ninga we nalaba omasawo binenga kireka ekyo. God is good church. Bayina ko buli muntu awa opinion ye politically n'abasumba abantu. Era yayogedde ng'omulonzi nga voter. Teyayogedde nga ekanisa. Era teyayogedde nga pastor. Yayogedde nga voter ye a citizen. Ng'ayogera eri ekanisa gy'akulembera. Okitegedde? Kale ekizibu nti omuntu avayo nga awagira side eri kuludda government nga musumba tali mu politics. Ayita top politics. Wabayo nga awagira side eri kuludda opposition aba politics abamugamba mujje mu kanisa. Yayingidde mu politics. Bw'oyawedde. Awedde. Kakati soke tukwe musumbayiza ayina ensonga ze bambi nz'amaanyi. Ensonga ezo nnungi nnyo oba oziwadde obudde kituufu takugambye nti londa gundi naye oba olinamu amagezi osobola okutegeera ki kyaba ayogedde. Singamu abalabira ewala namuwadde dde ekigalo era gyakunoonyereza kutegeera ekkanisa eriruddawa nange ngende ndabe ku bulungi bwa Katonda. God is good. Ate gwe nkumanyi. Mukyalireko mugaye pastor webale kutegeera kulaba musana. Okuguba musana. Kasola kano ketulimu abantu bali mu kizikiza. Kyamaanyi. Saawa zino omuntu alabye omusana n'ategeera amazima. Agamazima gagenda mufuula ow'eddembe. Naye abagenda osigala mu kizikiza be bagenda otwala bannaabwe ate mu busiri. Kale bamusooka owuliza omusumba Isaac Romushana okuva God is good church. Kazija kuba nga ntono bbiri ate sobola okuba nga tweyongerayo. Ekijjo goba gavumenti eno mu buyinza si kubanga baluddewo. Ekiri bagoba wano kubanga bakola bikyamu. Bwe bali bakola bituufu bajja kusigala kubanga n'aba balonda baagala bakola bituufu. Gweoyagala okulonda omuntu kubanga waggwanga lyo oba oyagala mulonda kubanga mu ddwaliro mulimu eddagala. Yo kati okulonda tulondaani tulonda ayogera ebituufu ayagala okukola ebirungi. Nyiize bunyiizi nno kati munsabire nzikakkane. Abalokole balondaani abalokole nabo bannayuganda ng'abalala. Nze ndi mulokole naye nange njagala okusanga eddwaliro erimu eddagala, njagala okusanga ekkuba ekkole, njagala okwebaka ekiro nga tewali ankonkona, njagala okulaba omusolo gw'ensasula gye gulaga. Kati ffe tuli kuno tulwanagana n'ekikubo kiringa ekiri mu bibira by'e Congo. Kati gonsuubira okubanga ekkubo erifaanana bwe erityo nnondaani nja kulonda ngamba nti omusolo gw'ensasula wano gugenda kukola ekkubo wali. Buli omu kyayagala. Buli omu si kyayagala. Kati musumba tulondaani naye wako bawulirize bonna ayogera ebikumatiza nga bikuwa Uganda gy'oyagala. Gwolo tolonda mukadde kubanga mukadde. Tolonda muvubuka kubanga muvubuka. Omukadde muwulire n'omuvubuka muwulire. Ayogera ebikyuse eggwanga lino ne lifaanana ng'eggwanga erinaawa abaana b'omukisa. Gwolonda tokkiriza akutiisatiisa londa oyo ayogera ebyogedde n'omutima gwo. Okiwulidde. Nange njogedde bwe ntyo nga sogedde nga pasita njogedde nga mulonzi. Ate silonda daga muntu najijja kunasa nonda. Buli lwe boogera ku kyokulonda nina kyempulireeyo. Abalokole tulonda oyo anaatuwa eddembe ly'okusinza. Bw'ogenda mu ddwaliro nga teri ddagala ofukamira n'osinza. Eddembe ly'okusinza tulyebaza. Atugattireko affordable health care tumulonde. Ku ddembe ly'okusinza atugattireko amakubo amalungi tumulonde. Tugattireko ekirala.
gwe baba nakonko newuwa ekiro nga bakutte ebijambiyo okutematema ng'oga nti nakusinzanga mukama dembe lyakusinza ekyo kyogamba. We are on issues that are serious. Bawulirize bonna nkizeemu ayogera Uganda eyogera naawe tolonda wange nze ngenda kulonda wange kubanga muwuliriza nempulira nga byayogera byenjagala saagala olonde kubanga ekkanisa yagambye ekkanisa togikkiriza kutegeerera kuwani wakulonda ddayo ewaka weewulirire gw'ogamba ki ku security y'abaana bange gw'ogamba ki ku by'obulamu by'ennyumba yange gw'oyogera ki ku by'okusoma kw'abaana oli ayogera ki ku misolo omuntu ekintu kimu nakisasulira emisolo 6 ogamba ki yogera tukuwulire. Kale yoyo omusumba w'omusana Isaac okuva ku God is Good Church side za Katale Eseguku Juma Estate eyo yava kakati mu bigambo bye agambye nti abano bana besembyewo bamunyagwa jajja izeserense ejeno onalebo Kyagulanyi bonna bawulirize gwe muli munda gwowulira nti ono yayogedde amazima g'oyagala nga gwe kera nga 15 kera ku makya genda owoyo tiiki oba muwa ekinkumu sokemba wulirize sokuwulirize topapa abantu ne bajja ne bakuwa sente zirye naye gwe kola ki sokowulirize kati omuntu w'omunda yajja kugamba oyo byayogedde bituufu oli alimba ddala n'oli afera oli abafula amadaala oyo byayogera bye bimu takyusa aye ne byabagala tagala bikola just kutugira n'omanya nti kati nze nfunye ayogedde amazima gali kufuula owaki ow'eddembe epasta n'agamba naye mwabagamba simanya eddembe nze ng'omulonzi kyenjagala kwe kusanga eddagala mu ddwaliro mutuufu kyenjagala kwe kusanga enguudo ennungi si byakulwana na luguudo agambye waliwo oluli awo luliraanye lulinga ebibira by'ekkongo olwalero asimba mu miti nkole factory ey'embaawo okitegedde ayagala ategeere omusolo gw'asasula gukozesebwa gutya zikujulizo nyingi pasta aina engeri gyatukubyemu point fafa abawoza bino eno batuwedemere okusinza manyi kati eriuva abawozayo atugambye bwogenda mu ddwaliro ne watabayo ddagala ogenda kwanika emikono nti mukama webale iwawasi omubbi azze gwe Yesu nkwebaza kuogenda baziba amaaso bagenda tema bbaago ofudde anti kyalaga tulina okubeeramu n'amagezi osegedde waba weetagisa okusaba waba weetagisa action ekikolwa waba bwe tosirwala bali abagaba batuwa eddembe we balwala totegeera munyonyi balina private jets wala olidako mbu abadde tomanya nakumanya German omukulu abadde ekinga takola bulungi nga bulijjo German kakale bali kugamba ate eddembe manyi batuwa eddembe manyi twagala kutetaganya eddembe lya kisenza akugambye beeramu amagezi akugamba naawe gwe bagamba muli mu state yemu ezo no point nkulu muli mu state egundi yemu level yewe jiwunya ajabbuka aina obutuuze mu nsenda yafuna dogo gwena kukyalo kuwola opangisa tolinako nakweka poloti in fact ne mu kitabo kya tebakumanyi akugamba ddembe akugamba ato temukwata ku ddembe ani yalinyirira eddembe tulina temugezanya mulitataganya tokwata ku ddembe tokkirizibwa ekituufu yalirina nayinza nakugambye ejjo naye gwe bagamba olirina tewali twalwo gwolina ajjeeko 5
owadde n'ettaano z'olina ate olina okugula amafuta aganaakukuuma ewaka anointing ate osobola munyuma nga tolina anointing emizimu gijja mukuku kale olusigaza mmeka anti byonna bya Mukama olaba alabirira ebinyonyi naye okumanya abantu bano balina engeri gye batubula kalisi bakiyita kutuuzi bakatambaala sebo ngamba nti waliwo eddembe ly'okusinza naye ngewaka kiri bubi abantu batusiba akatambaala okitegedde so Mzumbayiza kagambye ayogera ebigambo ebikukonvinsinga nolaba nga amazima agenda kuzza essuubi wadde tagenda kuwa ssente naye wala bigenda otereera oyo gwoba otikinga tofa ku kala tofa ku kibiina gotik mwagaddeko ekintu eki agambye tulonda gwe ngenda kulonda anti ye nga yalina owuwe era n'agamba nti nze nina owange anti owuwe yayogedde ebigambo ebyamukakanyiza gwawulira ayinza okuba newamusaniya ayinza okuba munaye nyagwa awa kyekiwa naawe kiwa naawe nyagwa naawe munyagwa omukozi otya talina bigambo bisobola kukonvinsinga muntu aye kanguye munyagwa wawezaayo 1% ojja negula kilo z'embizi 3 zitegeke nze nkyogedde wano ku kamera ngenda kukujjukiza munyagwa naaweza akalulu 1% okwetoola eggwanga lyonna ojja negula ensiniya ensiniya mmeka ezo wa lusiniya empozi wa lusiniya nzitegeke 3 nja kukujjukiza nti owange okitegeka nti olusaniya yagize munyagwa mabiriza nza nosinga munyagwa nawulika aye kakubulaziba munyagwa yinza n'obuteeronda mwenyini ngagenda kawaani eyamutuma kakati ebigambo bimpeddeko agambye omusumba don't vote because the church has said tolonda olw'okuba mbu ekkanisa eyogedde anti pasita agambye ekkanisa tekusalirawo oli musumba alabira wala musumba alabira wala yakola ewuwo ffe tuli ndiga musumba akola ewuwo nedda anti oli kati muweereza mukama amulaza eby'omu maaso kati kyatugamba kyonna gundi Mariyamu yagamba ti abagobezi ba Yesu kati musumba Mariyamu mu Yokaana essuula yakumeka nti kyabagamba kyemubamukola kyonna kyabagamba kyemubamukola yali agamba ani abayigirizwa anti kati abayigirizwa nga abagamba ani oyo nti Yesu kyabagamba kyemubamukola kati musumba ye Yesu anti Yesu kyagambye musumba gwe nze bali ebintu ebimu byesijja kukkiriziganya olina amafuta agogera ne Yesu ku politics wa igwanga lino nedda politics teetaaga mafuta laba abalokole tebaagala kumanya bigenda mu maaso omunayinza abalokole bansobera naye bwe kimanye mu butuufu njagala nnyo Yakobo yali Yakobo yali ani Pawulo ani yabaloga mmwe Bagalatiya ani yabaloga batandika bulungi tosobola kuŋŋamba nti omuntu waleeta current affairs ezoba ku nation oba ku country mbw'aba agudde okimanyi kuba oba ogudde kituufu Abababilooni ekyo kibuga kidduke kankubuulire omuntu yenna olina okumanya what's going on in your nation but even bino bisettinga prayer moments zo naddala bwoba omwegayirizi olaba bigenda mu maaso oluusi Mukama aba akulaga ogenda kusaba otya onalaba omukadde tasaana natambula nga omusajja ali mu kiti kya muzzukulu ali mu pati ya gaasi namulaba munnange baagala omumuliisa kakati ng'ogamba nze anti ebyo bya sitaani zetonyumiza we politics kati woŋŋamba nti toyagala kumanya current affairs za nsi yo kitegeeza n'ebya famire yo biveeko tujja bakaka amagezi ku mpaka ate galina okujja oba mwagala tujja bakaka amagezi gabayingire ku mpaka ani abaluga owange bambuuliza ekibuuzo gweno people balokole kakyogamba balokole nnyo ebali mu mubali mu mwoyo nnyo omwoyo yabaganyi
kati baba bali mu nese baginoonyamu ki lwaki tebagenda mu oyo ne babeere ate wano waliwo kaseera kati akaseera akali wano ogabe baliwo kaseera bali mu ki bali mu mubiri naye nga mwoyo omuzaabuza sobola okyali wano kyayambadde omubiri current affairs zikukwatako nnyo kati must know what's going on kituufu in your country. Nali omu kwaba atayagalira ddala kumanya bintu bikwatagana n'ebyo nali victim simanyi Museveni ali wanangamba simanyi mbu Kyagulanyi wanangamba naye muganda gwange wegajja otegeera understanding wenjogala nti okitegeera okitegeera gajja kumpaka taata wange gajja nina naye kimanyi nalwawo okutegeera ebintu bino singa nabitegeera singa reasoning capacity yange eriko waggulu kale omulokole ali waliwo repercussions ezigenda omugwako atuuka okisagamba embuyi byatuusewo biti kale bankubulire omulokole agoberera affairs z'eggwanga ali n'omulokole ali atalina kyamanyi balina enjawulo nene nene nnyo kakati mugera kusabira eggwanga omukama alinyike mu musaayi ati gwomanyi ekigenda maaso mu ggwanga ensi mukama agimanyi ensi nekugirowayo bya mukama ati bya mukama oli mwegayirizi okwegayira ku lw'eggwanga tomanyi nakigenda mu maaso tomanyi okulonda kwa ddi tomanyi bali bameka beesimbye nawo toyagala kumanya kakati you cannot intercede olaba omwegayiriza omutuufu ng'oneegayira olina kweteekamu eyo situation olaba Daniel olaba basaba mukama twayonoona kati olese pointi naye singa omponye bolirwa embizi kiro nnya ogweri ate omukomyewo oponye ku Daniel yali asabira nsi ye era yategeera ebyali bigenda mu maaso yakola research ebyaliwo nga babaza amateeka biriwo byonna byonna nabikolaki kakati kyogamba Daniel ono mumusinga omwoyo ayinzala Daniel oyo mbirade nebyo bizibu bitya olaba kati gwali mulembe gwa Babiloni ffe tuli mulembe gwa .com mpulira kakati ogubanga mulembe gwa .com kiki ekikusibisa ebisibo bya Daniel ye baaba lwaki basiba ebisibo bya Daniel mukama nzijukire ajjukire obusibi bwa Sayuni tudere ku pasa agambye tokkiriza kanisa yonna tokkiriza musumba yenna kukusalirawo mulonda gundi kituufu kubanga ye gwakugamba yawuliriza manifesto ye nemusanyusa nga ye omuntu ayo omuntu kati weyogala bwetyo kituufu lwaki agikukalatikako nampaka ate kumanya n'abasumba bano ntukisa ninga ne mukama oba bampeemu obakwatemu naye nga te baana bange bali balina SF sogena nenga balina obukyajja nenga ne mukama wandi bampaddemu kuba kizibu don't touch kubali mukutiisa muti ne tukankana balonze kinze kye nalabye beeraliikirira wabaawo omuvuyo bati okuluuzinga yandisigaza kataasa batudde nnyo webalaze nnyo saidi naye balaze kakati batya so they have to protect the gains abatuufu agambye ejjo batuufu era newooba gwe nomubeera gwe tugeze gye tubane protecting the gain lwaki naye waloowo andi protectinga byolina nemusajja watolina si obukya bwobalanga enkoko ya namba bali abo abo batuufu ayenzo lwaki bakugamba nti you are one of their gains gwoli omukubbo mama gwe gaini yaabwe when you are scattered baba tebafuna
naye balina okunyigiraawo guno omulembe wa Mukama yatuyambye atya twabikuse tuli bagezi guno omulembe guzibu tuli bagezi zibumu ebintu by'okutukusibako aliwo omwoyo n'omulembe wadde sitaani alina ababuuza naye Mukama alina abawadde ku ntegeera ate munnange abaweredde ddala deisifa bo bawala sekanolya so pasitayo byayogera byonna bwe muleka ayogera ebibye nga ye omuntu ku 15 genda olonde oyo gw'olabamu obusobozi oyinza okunonda ayogedde ebyo agenda okukola ng'olabira ddala is speaking the truth ekituufu kitegedde ngitegeera kakati mbakomekeza agamba naye ne bannaye muleka abizanya kubonga kati saawa zino omuntu asasula omusolo times 6 ku kintu kimu nakisasulira nga mukaaga ku kintu kimu asasula tanga kakati ebyo gwe byagala osigale ng'obiraba ni bannange mubabuuze nti kakati gwe tukuba pulezidenti gino emisolo sitole ki nosasula nga konteina zenaba kuva eri China ku shipu nosasula wali Nairobi Mombasa nosasula custom kuboda wali ebusi obe Malabu gundi wa stamping nosasula oba otambula otokale ebusitema nebukukuba omukono nosasula kakati wano oba otikula nosasula kakati nemukuyingiza nosasula kakati oba omaze ebiyingiza munisipo nejja nekyekinga omusolo gw'omwaka lwekyo nosasula layisensi omuntu aliddeko kaki ate kaliwa kaliwa nokimanyi abamu bakyali bizinesi lwanakola ntya ninga zo bizinesi zibali mu bulagu zagala bizinesi zaabwe zibeyimbamu batta somana tukubye point endi one he has spoken ayogedde oyetaaga okubeera state pastor very good kubanga ogedde bulungi very good alazimansi oyo yeyeetaaga okubeera omusumba w'eggwanga oba kati bali banoonyayo ki simanya kumanya kuba munaye kyoto ekyo nabo baali batyo abamu bituuse butuuse kiri ekyoto nekikunza sibamenya kiringa okugamba omuntu nga naze nakuba eitali nomuyingiza mu luumu muli kyokulya nekyokulya mugamba kati wokowa ng'ombu yakangene nebake ozasobola okuvaamu asobola ovaamu kugambye ayinza otagala n'emmere eyinza omwettira musumba atugambye ku ddembe lino lye baatuwa okusinza mwongereko egundi health facilitation yongerako entambula ennungi yongerako medical care ennungi yongerako ebyokwerinda ebirungi si byamba batukuba embooko si byakubira poliisi omubbi wuuno alina mundu poliisi yakyusa koodi leero ssebo si 999 anti bw'okuba 99 obanga okubidde customer care eya Airtel oba yagala kwogera mu Luganda nyigeemu to speak in English press 2 ananyiza eddemu kati tuli mu Luganda oba yagala kulopa obubbi nyigeemu oba yagala kulopa obufere nyiga 2 oba yagala kulopa obutujju nyiga 3 okwekalakaasa nyiga 4 butujju kale oba buli mu kitundu kyo nyigeemu oba obuwulidde ku neighbor nyiga 2 oba obulabye ku TV nyiga 3 buliwo neighbor oba babijambiya nyigeemu ab'embooko nyiga 2 abalina obutayimbwa nyiga 3 ab'emmundu nyiga 4 bijambiya weba bikadde nyigeemu muganda wange naye omuntu yakuonyeko ddemu naye bannange osobola okufuna obuyambi abo buliwo waliwo nabaana n'abafaya brigade munnange webale kukubira Uganda Fire Brigade
okuyamba mu lulimi Oluganda nyiga emu ati kati tuli oluzungu nyiga bbiri nakitala lukondo emu okulopa omuliro okukuta obutale nyiga emu bw'okukuta ennyumba yo nyiga bbiri oguba mungi nnyo nyiga 3 omutono nyiga 4 bili guli ku nyumba yange obanga gwo gukolezeza nyiga emu ogwanga gwavudde ku masannyalaze nyiga 2 obanga bulagajjavu bwo nyiga 3 oba weetaga ekimotoka nyiga 4 gwavudde ku masannyalaze UDL webanga wayalinga mbi nyiga emu webanga umeme yakuwa nyiga 2 webanga UDL nyiga 3 UDL 3 oba akagafuna nyiga emu oba omazeeko ebbanga nyiga 2 oba weetaaga emu nakagafuna ogaba nga gayakidde mu siiringi nyiga emu oba soketi zezavuddeko obuzibu nyiga 2 oba nga tomanyi nyiga 3 simanyi webale kukubira Uganda Fire Brigade abayambi baffe bonna babiddiza akaseera asobola kuweereza naye tusaba ogumiikirizeko bakozesa namba zaffe za WhatsApp obayite ku mitimbagano gyaffe www.ugandafirebrigade.com webale nnyo sula bulungi omanga ku mazzi n'omusenyu naye muganda wange olulimi buli mu Afirika sadabula Afirika mu bajja saawa anti gukukutte 10 saawa 2 ez'ekiro bajja nkya 4 baza kuzikiza mukama Katonda ono obayira amanda agakyanyoka nasaka basibawo obuguwa crime zone nakujjako interview sebo gwani amanya nze Mr. Derek n'emyaka emeka nina emyaka 24 okola mulimu ndi musajja mubazi oli mufumba yes sebo n'abaana bameka n'abaana bana omuto wa myaka emeka sebo oyo alina omwaka gumu kitundu omukulu wa myaka 8 ali ofiiridwa ku mwana oyo mubulumi bwambulira bakujjukiza mwana bano ababalaba amayumba bebakola kyokka nno ekimanyi akubuuza bato mufiiriddemu babiri akubuuza ali ofiiridde ku mwana naye mukama waliwo edda bano aba census ababala bajja opposite mukyalo opposite awabayeko amubuuza mukazi yali afiiriddwa abaana oli amubuuza ali ofiiriddwa ku baana nti bameka nanga majangu palo balenta damu nakumanyira yabagoberawo yabasobola oyala kunzijukiza bulumi bwabo abaana bange kakati abo balina mugaso ki ne gavumenti byagala tuteekerateekera abafu yagala bateekerateekera ki bali bafadde myaka 7 oli kumbuuza bameka omulala yafa mwaka ki yabagoba yali mutuufu gamba genda saagala wamma tugera kuba nga tukomawo ekitundu kyaffe ekyokusatu naye musumbalizaako obubaka bwe amagezi gaba gazze mukubireko mungalo oyo nemukuye ate embulira y'omusajja oyo yomu neyamukuye tebakuba bakatira bukatizi balina obulumi bwaba aye nekirala si be bakuumibwa SFC bakyali ku level y'abantu baabwe basoma kituufu so naye engeri gyatagalamu ng'ate mumuleetako mu kibbo alaba bwebaddala obulumi bw'omuntu wa wansi aba beetaaga ekisingako wano naye omuntu n'amasaji ng'omuntu aziyonna oyine yonna resident when he was here mbuki tukola era kaliwo njikola notatwikinga mbuleera
manya gundi basi bwe batugira ngulatunjo olaba olulimi tali nitwasiibudde neggo birese mwoyo waba ayogera gamba yesu nkwebaza obulamu bwange kubanga nkyali olwaleero bangi bafune bansazeewo basobola mu bwange era omulokozi waabwe era mukama nsaasire ali butuukirivu bwange kristo yesu amiina annayi katuwumulemuko katono nesisulu kyaffe ekyokuna webale kulaba there is still hope okumanya ebisingawo tukubire ku 0752 34 14 oba ku 0761 08 83 15 osobola n'otufuna ku email eya tishitv74@gmail.com eno ye there is still hope chano yesuubi.